twabategeezezaako nti omulabirizi David Kiganda tabadde mu ggwanga ekyo mbadde mukimanyi ensi yonna ebadde ekimanyi abadde tali mu ggwanga ne Mami Cindy Kiganda olw'emirimu emitongole omanyi munnanga obuweereza buliro Mukama asooka n'akujjako n'akutwalako newa eri nayo gibuulire outside ntera okugamba abantu nti oba oyagala okutambula amawanga simanyi bannakikwata binefuuka musumba my god ojja kuyita abantu beyite linda Katonda wakuyita opportunity eziba nnyingi nti Mukama ayagala obulire enjiri muyimbi musumba nga buli muyimbi yayamika They said DJ play zero. Akakana my friend. Kakati bannange omulabirizi David Kiganda olwayo lwatonye mu ggwanga Uganda zibale sanga meke tumukimide ku kisaawe mukagawo nga tumukima ku kisaawe bannange kibadde eri Mukama Katonda bannange abantu balina omukwano gwa Bishop Kiganda abantu bakoze ne kajamu awo ababye okwena ne bagamba bannange nedda mumulinde bwanamala okufuluma munamulaba nenga bonna bagamba twagala kukulisayo omulabirizi David Kiganda obu kitegedde let Africa go nze ndabye omukwana abantu gwe balina eri Bishop Kiganda ne Mami Cindy Kiganda nga beye ku kisaawe entebe olunaku lwero bagamba bannange twagala kumujjana mu nnyonyi security bagambe bannange mulindeeko bwanamala okufuluma ekisaawe munamulaba babakomyeko abantu tetumanyi bavudde gulaba abantu bo obalabye engeri gye bazze but it's really been good obadde tulyawo katosa ffefe kabaliwo kumbe my god it's really been good babaddewo bangi nnyo ne security bali batugabe bannange abantu abamu abamu balindireko ebweru abantu baddewo bangi nakata teyabaddeyo kakati Bishop Kiganda ono emirimu emitongole gyabaddeko egya Let Africa Go nga bwe mubadde nga mu kiro kino kibeerawo every year balonda eggwanga bo nga abatula akakiiko oko ne bagamba kati guno omwaka Lukung'Aana ffenna nga abasumba tugenda mu ggwanga bwe riti guno omwaka Lukung'Aana tugenda ggwanga bwe riti kakati bande ku mulundi guno babadde Ghana era Lukung'Aana luno gye lwayindidde lwayugumiza ebitooke abalwasitudde abanene n'abatono naye munange ekyessanyu ekiriwo nti ate olw'omwaka ogujja wangi mu Uganda mwe lugenda okubeera Lukung'Aana Lwa Let Africa Go Prayer Summit lugenda kwajjira wano wennyini mu Uganda nti mukisaba nange kulabikanga kakati naffe batulowoozezaako omanye amawanga gonna okutula ne gagamba nedda katuliteeke Uganda because emyaka gyonna badde nga bagiteeka mu different countries I think basooke badde batulage highlights ezo then oluvannyuma tujja kuba wakumaloboozi g'omulabirizi David Kiganda ne Mami Cindy Kiganda mutegere kitwogerako mwongere okukinnyonnyoka. Kale ezimu ku highlights singa Bishop David Kiganda atonya mu ggwanga so gwabadde amunoonya kati mwali mu kizimbe badde yetwagolere ku prayer summit yawo twagolere ku prayer summit omulabirizi ayogedde ku bintu bingi nnyo nyinda ne Mami naye natugamba family prayer summit etandika nga mika 3 No, it's a one day thing. It's a one day thing. Nga satu. Yes. And on that day we are going to be fasting. Okay. So muna tetutumidde mwana naye tetutumira mwana. Also come and be present. Bera wo mu kizimbe. Family you know the family prayer summit. Twachabe waka obalekayo. Yes. I've had a talk with Mami Cindy Kiganda. Yeah. Tuzala fenna kusala zala Uganda yonna. She's a mother. Kakati we shared about faster experience from Ghana, how it was. What they've brought, back home for us here. What should we expect going forward? Because it was a big summit for them, and they learned a lot as pastors. Now it's their turn to pour out into the public, into the sheep and diga. So I had a talk with her, and then she shared about her love for the youth as well. In the mix, nasoka naba advising and no advising, because we have discouraged youth right now in church. So she shared a lot with us. Let's hear from her now. Right now, KTV. Pay attention to Mami's voice. Mami, praise God. Amen. Welcome back from Ghana. How has been the experience like for you? Wow, this has been incredible. Yes. It was so good. We thank God so much for the grace to travel safely, going and coming back.
Ghana has welcomed us very well. Thank God for that as well. So really thank God for Let Africa Go conference. It was so successful. We learned a lot how to preach the gospel in such a time as this, as Africans. How do we take the gospel to the world? The approach. As we preach the gospel, we preach the kingdom of God, which is holistically. That is family, that is business, that is finances, that is ministry, the youth. They really emphasize on the next generation. So to me, it was a blessing that I attended. And I thank God that next year we have the opportunity, by the grace of God, as Ugandans, to host Let Africa Go. Exactly. That's why I want to come in and ask. And this has been a great time of connection because it was people from the US, people from Israel, people from South Africa, Ethiopia, Ghanaians, Nigerians, all over. It was all over UK. So it really gave us a great time. And hearing from other speakers, hearing from other people that have succeeded, to me, I really don't just take it as a journey. It was really a time to relearn. How are we preparing for next year as Ugandans? By the grace of God, we are excited and we believe the Holy Spirit to help us. We are ready to host it, and we are ready to receive those people that the Lord is sending us, and we are ready to work together. I have learned a lot in Ghana. Unity is power. As born again, as we rise and we speak one language and we come together as one body, we can do much. So Let Africa Go is all about learning and also understanding the power of unity as one body. So as one body, that means the pastors, the shepherds, the body of Christ, yes, as a whole, coming together and making a statement and making Jesus famous to everybody in offices, wherever you are. Make Jesus famous to the next generation. Let Jesus be known to the young age. Let Jesus be known. Mommy, talking about the youth and your passion towards the youth, what is that one particular advice you can give a discouraged youth in church? I would say to the youth that rise up and shine, for your glory has come. You are the next leader tomorrow. It starts today in your mind. Just know that God created you. You are able to do it. Whatever you are going through today is building your testimony. We have had testimony that are mind-blowing. We have young person out there that you can make it. You are the next leader. You are the next president. You are the next speaker. Whatever. You are the next bishop, the next pastor. Rise up. Let it start today. Your future, you don't start it next year. You start it today. Yes. Thank you so much, Mommy. Unless you want to give us your last remarks. Oh, yes. I want to say to everybody who's watching Family Prayer Summit on the 3rd June. We are coming as families to seek the face of God. We are coming to pray. We are coming to hear from God. The theme my house, we shall serve the Lord. Come, let's pray. We have learned the unity. Let it start in your house. Come with your children, your family. Let's all come and seek the face of God. When we pray, there's God to answer. So let's come and pray, and God will help us. God will be with us. So 3rd June, all roads leads to Christianity Focus Center. Mengo saying LC1 Uganda Zone. Remember, it's a day of prayer and fasting. So come when you are fasted. We'll break the fast together as we'll be sharing again what we have learned from Let Africa Go, from the land of Ghana. We thank God so much for coming back home safely. Thank you so much, Mom. All right, that's Mommy Cindy. Tugamba ku experience ye Ghana, bichi batuletedde wano Uganda, what we should expect in the forthcoming Let Africa Go conference, again will be held right here in Uganda. I also had a talk with Bishop. Bishop naye n'ebigambo byatugamye ku here there. Nasooka na congratulating over Arsenal fan. Era ngambe Maxero yo mugambe nti batkuba omupiira. Grace okojako ku Bishop ate naye tumuwulireko. Bishop kulikayo. Everything steady. Bishop oli gumite. Gumbite byaddala nate yawatali yadde okusaaga. Mazima ddala kulikayo gada Bishop. Tuvuddeyo. Bana ngo tuteteddeyo biki tunyumize ku mmere yaayo tunyumize ku buli kimu ekiri Ghana. Afana. Kiki kyolaba somako abantu lawuli. A new dawn for African innovations
for continental transformation. Innovation for continental transformation. Gwe mulamu guli mu ddiiro. Era gwe gwatutegana olukuŋŋaana tubadde tubeera nalwo buli mwaka nga lubeera Ethiopia. Okimanyi nti Ethiopia ly'entabiro ya Africa, ebintu ebigatta Africa gye bitera okubeera, African Union n'ebirala. Kati tubadde nga lubeerayo nga tugendayo buli mwaka, naye kati ku luno olw'okubanga lwa buli ggwanga lulina okuba lurotatinga kati lwagenze Ghana. Naye ng'oludde badde bamaze otuwa tiipu nti amawanga gali mu kukiteesaako nti olw'omwaka ogujja lwalijja Uganda. Kati nabadde sisobola kulutumirwa mwana nga nyina ogendayo okubaloobingira mbaloobingira ekintu nkisike kireete wane waka era kijja kubanga balabye nga ate tugenze ne ttiimu nnene nnyo bagamba bana bantu kirabika ekintu bakirina ku mutima kaakati ogenda kulaba ekigenda okubeera wano mubadde timwetegekera Africa Cup of Nations kati ate mwetegekere Bishop otuse Arsenal kye yatukoze balange Premier League. Arsenal yabayisiza bubi yatuyisizaamu eggaali era tetubitegeera naye ekirungi ndi nammwe mba Uganda mulimu Arsenal era mwenna musanyukire Bayibuli egamba musanyukire wamu n'abo abasanyuka mukabire wamu n'abakaaba kaakati musanyukire wamu n'aba Arsenal nga bali mu kusanyuka kati ate n'aba Arsenal bakabire wamu nammwe nga muli mu kukaaba Bayibuli kijamu. Bishop nga tumaliriza bwe tute olina enkolagana ennungi ne Bishop Akona ne Prophet Akona. Yes. How are we supposed to build that bond among African pastors? Ali bwe twatuse eri twakirabye nga kyakwatayo nnyo kino kyobadde olaba eno biwero abasumba b'e Ghana bali wala nnyo mu kyokukwatagana mu kyokkolagana unity okusiŋŋanamu ekitiibwa tebeeyisaamu gaali ng'ab'e Uganda batera okukola eri respecting ate buli kanisa teri insecure ekanisa zetu teziri insecure bonna buli muntu ali focused kwekyo mukama kyemuyita okukola naye ng'ate abalala bonna bamuwa support kwegamba ekyaki ye Ghana ndalamukko tulina ebyegiigako bingi nnyo era bannayuganda tugenda bitandika bibatemera mpola tutandika mu prayer summit butereevu mu prayer summit of course family prayer summit 3rd June bannayuganda tubasaba bagyetegekere naye nga nereeta Africa go bagyetegekere omwaka ogujja mu May ejja wano egenda kuyiwa wano abagenyi okuva mu mawanga ga Africa gonna airport yenemanya ekinagituukako. Bishop nga nkuleka akasemberayo ddala omunayuganda alaba oba ne African person ali ku TV right now kigambo ki kyagala ogamba ensi Uganda? Let Africa go kigambo kya Bayibuli kiva mu Bayibuli kitandikira eri mu Kuva nga Katonda agamba Musa genda ogambe Falaawo aleka abantu bange bagende let my people go kati wekisimbuka kati ku luno kiri ku Africa ndi bwogenda okutunulamu amawanga amalala gagenda ne gagenda nnyo mu byenkulaakulana mu byenjigiriza mu by'omwoyo mu buli kintu kyonna politically balaba ligumite ebitalutale ebibeera wano waffe eriwo tibikyali okwekyawana kino okwekuba n'okwevuma kaakati Africa no yeetaaga egende kyekigambisa let Africa go nolwekyo tukiri ku byamwoyo kyokka kiri ne mu areas nyingi mu byenkulaakulana mu byenjigiriza mu byaki mu by'obugunjufu n'ekirala nolwekyo bannayuganda ndowooza olukuŋŋaana ne bwetubanga terunatuuka tukkirize tuseetuke okuva we tuli tugende Katonda watusuubira kyensobola obbagamba nga mbaliriza. Bishop 5 to 7, ladies and gentlemen, mbadde njogera ne Bishop we are here to welcome him from Ghana, from the Let Africa Go conference. Ne Mami Cindy Kiganda, a lot of wisdom has been shared here and there. Kansubire, you guys have enjoyed and picking a leaf on what has been shared here and there. My name is Phoebe Mulonde, back to MC Mats and of course alright wewe twabadde olunaku olwaleero Bishop Akomyewo alibagamba ali muka nti ali waka kati eri mu lulimi lwa ggeto bagamba ali muka mwali mu kizimbe Yakobyewo ne Mami Akomyewo kale tukulisayo omulabizi David Kiganda ne Mami Cindy Kiganda okulabika nga Abakomyewo bane tubadde tubamisinga bannange nera nga okimanyi nti omuzadde munnange ayinza okubanga taliwo mu mubiri nenga mmoyo abadde nga akola tya abadde nga naffe era akyabasabira era akyatwagala ddala Max Odije tumuzeemu katono nnyo mu ka musical break